bakuwa nnaku ezisingayo bungi 9 za kukola campaign ezakasingayo kati mu presidential campaign zibadde nnaku 9 katulina districts kumpi 15 ekitegeeza ekitegeeza tosobola kukola na lunaku mu buli district ate jova toliddayo okutuusa akalulu nga kakoze eki nga kawere kati onookola otya campaign nga toyina okusooka naggwe kenyini you see campaign team ye managinga ne candidate naye mutambuza butambuza yemuwa n'ebyakola ki n'ebyayogera kubanga yekola research kumanya mu Masaka ensonga z'abannamasaka ze zino so olina okubeerako bw'ova ono n'ogenda kabula balina ensonga enjawufu kuva ku ki balina ensonga enjawufu kuva ku Masaka be bakutegekera buli kimu so it's okay ndowooza waliwo abapya abayingira so nengamba poa tekisoboka kutambula in fact campaign team ne sente yevunaanibwa okukola ki okuzinoonya kukola fundraising kuteekawo enkola fundraising gyekola ki gyekolebwamu ezina kukola budget ya campaign yonna kulaba amakubo agasobola okufuna sente ezo ze beetaaga nakinaki byonna bino bikolebwa campaign task force ekola campaign so naye poa nendaba nga takitutte nga kikulu nnyo era ku nkomerero nze poa ye candidate yekka gwendabye bwati mu bakandidate bonna benalindabyeko ku bwa president wano akoze campaign y'obwa president nga talina ki nga talina campaign team ye yali candidate ye yali campaign team bwati era mwamulaba awamu nga talina omuzindaalo nga takola ki tagwina presidential campaign ali ku mukalakasa abantu abalumizibwa juzi twabadde mu nebi mu West Nile waliwo abaali bamuwadde omuzindaalo mu kimotoka ky'omuzindaalo ne kigwa abantu abamu ne bafa abalala ne balumizibwa nakati tebawulizanga ekikwata ku mbeera yaabwe kubanga yali abigoberera yali takola ki taliiwo no bwe yavaawo era wekyakola ki wekyakoma tewaaliwo campaign management so nze eyali amanyi ebya ssente kino ne kinkakasa nti ekigendererwa si kyakuteeka maanyi ku ssente gye zikoze eki gye zivudde so yali suppose kuba just a phone campaign teekawo nti muli mu campaign naye nga tekola ki nga teriiwo era nze kwe kubuulira bannaffe abamu nti nze campaign eno sijja kukola ki sijja kugiyingiramu jjukira waali wakyaliyo n'obulwadde bwa covid obulamu bwange buteeke mu matiga nga tewali kyetuliko so campaign nesigiyingira kati akalulu bwe kaggwa ne batandika enkiiko nti za kukola review kulaba akalulu nga bwe kakola ki nga bwe katambula review ya elections ndowooza neeno mwakafuna review ya elections bwe batandika enkiiko za review ya elections amaanyi gonna n'obusungu bonna ne babutunuulizaani nze naleeta obuzibu kubanga okusooka nagaana kuba candidate ekyokubiri bwe baafuna candidate nengaana kumunoonyeza ki sente akalulu nga tetunakatuukako nze nali mmanyi sente gye ziva nengaana kukola ki kubanoonyeza sente era mu kugaana okubanoonyeza sente n'akalulu nengaana kukola ki kubanoonyeza akalulu
era bakimanyi nti nalina n'ekigendererwa mu kukola ebyo byonna kubanga saagaliza abakulembeze abava mu bitundu ki ebya east. Nze ndwanyisa bakulembeze ba east, njagala baleme kulabika ng'abaakola ebisaana, era kwe kutandika okugamba nti nze nina n'abakulembeze abange bendeeta, njagala kuleeta bano aba Buganda abaffe, saagaliza bali era ndwanyisa. Era bwe mubanga mubadde mukyali wano nga mulowooza nti FDC ekyali one Uganda one people, ekyo kikoze eki kimenyeseewo. Campaign eyatandika nga tuvudde mu kalulu n'okutuusa kati ebadde kulwanyisa nze n'okusitula amawanga. So bwe nalaba ensonga ezo nensooka mpita POA, era POA nga waliwo abaali mu meeting ezo nga bwe mulina obusimu muteepinga, ndowooza waliwo abaali babateepinga ne bandeetera kilipu eriko bino byonna byenjogerako nga nze ekizibu. Nempita POA nemugamba nti bino naawe obikiriza kubanga balala basobola okubanga naye POA ne mu people's government nga bwe bagambye tubadde wamu mu buli. In fact yali akulira ne security mu people's government, tewanga tewali kiriwo, era nga bagamba nti simanyi ne mu people's government tubalwanyisa kubanga twagala kukomawo mu kibiina, twagala kufuga sente z'ekibiina, simanyi ki, twagala sente batuwadde tetukola accountability, simanyi biki, emisango emiyitirivu. Gamba bino naawe POA obikiriza? Anti hayi of course ebyo sibikkiriza. Kati gwe akulembera CFDC enkiiko ezo yeyali aziyise yenanyinizo, yatuddemu mwe babyogera ng'akoze eki nga mwali n'asirika n'atabaako kyakola ki kyagamba nti ekyo kubanga abaali babyogera baali balala ba Amin Sadiiki baani, n'atabagambako nti abaayi ebyo bye muleese si biki, si bituufu era tebirina na kifo mu FDC, n'asirika. So n'angamba nti asaayagala okwakanya abakulembeze baffe wakati mu bantu abalala abatamanyi bigenda mu maaso, kijja kuwa ekifaananyi kibi. Naye mbadde njogera nabo wabweru w'enkiiko okulaba nti tebikola ki, tebyeyongerayo. So bw'oyogedde nabo ne bagaana okoze eki kati, kubanga wano kino kye baayogera Buyikwe, kino kye baayogera Soroti, kino kye baayogera Mbale, kino okozeewo ki? So kwe kutandika okugamba nti ensonga zino ndowooza olwo in fact n'ekyo kyatandika nga bwe twava mu kalulu, kiri kye nayogeddeko nti kye twasiba nga tugenda mu kalulu nga tukitandiseeko ekya ssente ziri, tukitandiseeko tusabye nti kati mutuyambe engeri ensonga za ssente gye tutaakaanya. Era nga bwe bamawulidde ssente empitirivu ezajja ezo ze baagula amamotoka biki negamba engeri gye tutakikaanyizaako, naye ffe nga tukitwala nga kintu kikulu nnyo, bwe kiba nga kituufu nga kintu kikulu nnyo, tuteekewo ekkubo erisobola naffe okutuwa comfort nti tewali ssente ez'obulabe ezaakola ki, ezaayingira. N'olwekyo okutuwa comfort nti tewali ssente ez'obulabe ezaayingira, mutuwe a report eraga mu kalulu kano ssente zonna ze twakola ki, ze twafuna okusooka, ze twafuna ne gye zaakola ki, ne gye zaava. Bwe tubanga twewola, bagambe nti twewola
miliyoni ono era eno yendagaano gyetwakola ki gyetwakola tumanye engeri ki gye tulisasula tugamba mutuwe just a report tutandikire okwo kumanya oba waliwo obuzibu oba tebukola ki oba tebuli ne bagamba tujja kugibawo enkiiko ezo infact birigwa ne bimuyisa bubi nnyo okutegeera nti wali we baali batambulira mu primary election nti oli munne yali already alina obukadde 208 ate ye ng'afulumya ki ezize so naye ne tugamba nti kati mutuwa alipooti eyo kwe tuba tutandikira kati ne tulinda alipooti tutaddewo meeting bwe tunaakomawo ne tukomawo ono taliiwo ne tukomawo oli taliiwo ne tukomawo ono abuze ne tukomawo ku nkomerero Ddala kumpi okutukubanga agamba nti beerowoozezza ne basanga nti si kituufu tekiba kituufu oba kirungi okuleeta alipooti y'ekibiina bagiwa abantu abatali ogani ya kibiina nga bwe twagambye nti eno si ogani ya kibiina kati naffe twali tusinkalira mu kiseera ekyo ewabirigwa nga waliwo chairman waliwo nze waliwo nabana abakwatibwako mpozi newafula ogutu nga si ogani yaki si neeke si working committee si national council ne bagamba nti kijja kuba kikyamu okuwa mmwe information gye tutanamala kuyisa mu organize za kibiina n'olwekyo twasazeewo nti mujja kulinda kutuusa organize z'ekibiina zonna bwe zinaakola ki bwe zinaafuna ensonga zino kati awo bwe ne tutandika okuwakanya ekyo mwe mwava kumpi okulwana n'okweyambula naki kati bwe byatuukaawo ne ngamba nti kati kino sikyakola ki sikyalabamu kinaayamba kyetwagala kati campaign eri neesigala etambula eya election review so kati bwe bampita mu national council omwaka oguwedde era gwe bababuulidde bampise just kuwa speech opening speech bwe mbala okugiwa kwe kubuuza chairman nzikiriza ngeri gye nfunye omukisa guno okubeera n'abakulembeze bano mbannyonnyole lwaki seetaba mu kalulu kubanga bakifudde ki nsonga nkulu lwaki FDC yakola bubi lwaki kiki ekizibu kyonna kiva gye ndi ngamba munzikirize mbuulire bano lwaki saagenda muka era mu bufunze ne mbawo ensonga ebbiri ezo kusooka ssente ekyokubiri okuteekawo campaign etalina ki etalina abagiddukanya ey'obwa president etalina abagiddukanya kati ebyo mwe mwava akakiiko keboogeddeko n'ebirala byonna nga bwe mubiwulidde mpozi kyesiba buuliddeko nti wali we nafunira information esooka ku ssente ezazze Ddala yali yamala dde okumpa wali wayiseewo ndowooza nga wiiki 2 oba ng'amaze okumpa obukadde 3 kubumuterekera bwali bwakubeera 5 naye yali angambye nti ayagala muterekere obukadde ebimeka 5 naye mu kusindika n'asindika 3 era nga bwe nafulumya ekiwandiiko ku ebyo yaŋŋamba nti aba revenue ab'emisolo baamugereka omusolo gwa bulimba ne bamuteekako omusolo gwa waggulu nnyo era n'aŋŋamba nti bakikozesa ennaku zino okuteeka ku bantu emisolo egitaliiwo bwe bamanya nti olina ssente ku akawunti
ne bajja ne bakola ki ne baziwamba waliwo etteeka eribakkiriza kuwamba sente kuva ku ki ku akawunti z'omuntu gwe babanja omusolo so nangamba nti kino kye bampadde okumbalirira bubi nalowoozeza nti kigenderedde okutwala sente zange nenzijjayo mu banka njagala onterekere sente ezo nenzikiriza naye nemugamba nti ewange sisobola kukola ki kuziterekayo kubanga ewange naye walumbiwa ebbanga lyonna naye nsobola okubaako gyenfuna gyenkola ki gyenzitereka nagamba kale nja kuzikuweereza zatuuka kiro mu ssaawa za kafyu era kyekyasooka okunneeraliikiriza era nembuuza zitambula zitya zajja ssaawa nga 4 ez'ekiro ozitambuzizza otya nga tewali akkirizibwa kukola ki kutambula era watuuka nga driver yekka ye yalimu n'emmotoka ye n'ebirala byonna mbiyiseemu ndowooza nja kubalwisa okubibabuulira so kati ezo nali nazifuna kati bwe nfuna bino bye nalowooza nti nabyo bisobola okukwatagana naki na zino nange eziri ewange kati zonna zaali sente empyattuku za mitwalo 2 era nga zipaakinze mu buveera bwazo ne lebo ya Bank of Uganda kungulu lebo eye ebaako enamba za buli lupapula lwa sente oluli mu bando mu gundi yonna so nembujjako bwe byatandika okubaamu gundi nembujjako buno noonyereze okumanya sente zino gye zisobola okuba nga zakola ki gye zaava era bwe mbuuza mu Bank of Uganda ne baŋŋamba nti sente empya ezifuluma banka zifulumira mu madirisa 2 erisooka ze zigenda mu commercial banks eryokubiri ze zigenda mu bitongole ebya gavumenti naye ng'ebitongole bya gavumenti ebijja sente mu Bank of Uganda biri 2 byokka ekya defense ne state house so nengamba nti okay ekyo kisobola okuyambako musobola okuntegeeza zino zo wezafulumira sobola okuntegeeza zino zo wezafulumira era kubanga bino ziri mu records za banka tosobola kuzikyusakyusa ziri mu records za banka era ne bangamba nti ezo zafulumira dirisa liriwa erino eryeno of course eno circumstantial evidence kugamba nti smoking gun nga bwokola to omuntu ngatta omulala circumstantial evidence kubanga oli asobola okuwoza nti abazitwala bali balina gwe baziwa n'aziteeka mu banka naawe n'ojja oba oliawo mu banka naye nga ekyo nakyo nekyongera okunkakasa nti sente zino n'ebiralalala byonna byetwogeddeko sente zino zakola ki zaava eri so kati byebyo ne tubitwala mu National Council akakiiko bakateekawo akakiiko mu kifo ky'okunoonyereza sente ezo akateekawo poa mu kukatongoza n'akawa omulimu gumu akakiiko kaweebwa omulimu katabaganye Besigye ne Nandala si kunoonyereza ki kino kye twogerako era ekyandibadde nga si kizibu nnyo okukola audit n'omanya sente gye zikoze eki gye zitambudde so n'olwekyo n'okutuusa olwaleero bano bakulembeze bannange bali mu nneeke yammwe n'okutuusa olwaleero teyamanyi sente
ze twakozesa mu kalulu 2021 zaali mmeka okusooka zaavaawa bwe tubanga twewola mu kwogera bingi ebyogeddwa na Ddala agambye nti yeyatuwola sente zaani zize nti yeyatuwola yeyatuwola yaziteeka ku akawunti ki ey'ekibiina bwawola yakola endagaano naani ziri ku taamu ziki alisasulwa mu bbanga ki ziina amagoba teziina n'olwaleero teryamanyi nti twewola buwumbi 5 oba buwumbi 2 oba buwumbi bumeka era zakuyisibwa mu ngeri ki bweti wabweti. So kati era ng'abalala bwe babagambye ebyo bwe byatandika okukwata omuliro ne bisituka na kino eky'obululu kwe kutandika okukikola ki okukivuga nga bwe bakivuze nti ku nkomerero balabe nti mu kibiina teryasobola ate ensonga zino okusigala nga zikola ki nga zigenda mu maaso. So kati awo wetuli ndowooza mutegedde wetukola ki wetuli. So kyekisembayo kati tukole ki kyetulina okukola n'olwekyo kiki so bannange ekyo ekyokukolebwa bakyogeddeko nnyo seetaaga okukimalirako ebiseera bingi. Kusooka omuloodi abannyonnyodde amateeka nti mu kibiina FDC okusalawo kuli kwe twabadde twogerako obuyinza bwakola ki obw'okusalawo obuyinza obw'oku ntikko buli mu National Delegates Conference. Ekigendererwa ky'okubeera mu National Delegates Conference ekituufu bwandibadde mu buli munnakibiina. Simanyi tuli ffenna kubanga buli munnakibiina ye nannyini ki naye kubanga ffenna bannannyini kibiina obukadde n'obukadde tetusobola kutuula awamu. Ensonga lwaki twenoonyaamu abanaakiikirira ki bannaabwe. Kati abanaakiikirira bannaabwe we beegattira ly'eddoboozi ery'oku ntikko eryaki ery'ekibiina. Kati eno yonna awalala awasalirwawo awalala wonna twayiseewo n'ebikola ki ne bigaana. Era waswa owekitiibwa waswa Birigwa kwe kutuyitira eyo National Delegates Conference ey'abannakibiina fe eya FDC temuli mundu nti waliwo anaatiisatiisa ki munne. Bwe babanga bino byenjogera oba omulala byayogera si bituufu osobola okujja n'onyonnyola abantu buli omu n'alaba ekiki ekituufu neyeesalirawo si kyekigendererwa. Kati bwe bwobanga kyoliko ky'amazima lwaki otya kukiteeka muki mu lujjudde mu bannannyini kyo okukisalirawo. Era waliwo gye twabadde simanyi twali liddawa ndowooza Toolo twali Toolo ne batugamba nti olukiiko lwammwe luno lwanjawulo ne lw'abannandala lwe baleeta wano nti bwe baatuyita nga bwe tubayise basooka ne bajja buli omu ne balaba nti essimu gy'alina yonna akoze eki bagikuggyeeko nti bye twogera bwe twagala bikole ki bikome wano. Which is okay naye kati bw'olimbira mu abo kati nga tebalina we bajuliza
bw'oba oyogera amazima kubanga tewakyali kyama ekintu kyonna kyakola ki kyayiika tewakyali kyama so bw'oba oyogera amazima lwaki oyagala obajjeko ki amasimu ffenna bannamawulire ono NBS atwale kubanga ne gwe mukiikire naye njagala akole ki awulire naye yekole ki yeesalirewo lwaki gwe oyagala abalala baleme so delegates conference ekigendererwa kyayo kyandibadde nti buli omu ayina ensonga ajanjule nga bwakola ki nga bwagiina abantu basalewo ekibiina nga bwe kinaakola ki bwe kinaatambula kugenda mu maaso ng'ensonga kati enkulu era ezireeseewo ebizibu bino byonna zebbiri okusooka waliwo sente ezaatuyingiramu nga bwe ngambye n'okutuusa olwaliro teryakola ki teryamanyi so ekyo wasobola okusalibwawo ekinaakolebwa era nze ne bannaffe tulowooza nti waliwo ekisobola okukolebwa kutuuka ku nkomerero yaakyo naye ekyokulala kati ekireeseewo ebizibu bino byonna kwe kuba nti tunaasigala tutya nga tuli one Uganda one people bw'obanga okubisa oba olondesa mu nnondesa eraga nti waliwo abalekeddwawa ebweru ate nga kumpi kibiina kyonna okireseewa ebweru kino tekiriiko okukubaganyako ebirowoozo ne bannamawulire ne baani babuuza abantu mulonze twalondedde ku kanisa ya gundi ne bagenda ku kanisa ne basangawo abantu wano wabaddewo okulonda ono nze akuuma wano sinaba kulabawo omuntu n'ebirala byonna buno amaloboozi agagaba ebifo gonna gali wano n'ebiki byonna evidence bababuuzizza you see mu ssemateeka ono ow'ekibiina gwe babadde babasomera okulonda kwonna bwe kubanga kunaabaawo ayita olukuŋŋaana lw'okulonda ye chairman ku mitendera gyonna ne ku kyalo chairman yayita bannakibiina ab'okukyalo bw'amala okubayita n'abategeeza nga olunaku olwo lwabayise beekolemu omulimu ogulonda abakulembeze abapya era bwe bamala okwekola mu electoral college omulimu n'agukwasa akakiiko akakola ki akalondesa ne kagenda mu maaso n'okukola omulimu gwako ogw'okulondesa buli mutendera y'ensonga lwaki ne National Executive Committee erondebwa nga chairman w'ekibiina ayise ba delegates bwe bamala ne beekola mu electoral college eneeronda National Executive Committee bwe bamala okuresolvinga okwekola mu electoral college y'okulonda chairman n'ava mu ntebe electoral commission n'ekola ki neerondesa ebyo tubiyiseemu emirundi egiwera you see so kati ezo z'ensonga ebbiri enkulu eziri mu ddiiro oba ekibiina wali wakitunze oba okulonda obukulembeze kutambudde tutya era National Delegates Conference ensonga ezo zonna yeyeka esobola okuzimalawo bwe tubanga tuli bakutambula tutya tuli bumu era yensonga lwaki omuntu yenna eyeeyita oba alumirirwa ekibiina kimukakatako oba akiriziganya naffe oba takola ki takiriziganya naffe kimukakatako okujja mu National Delegates Conference assalirewo bakiikirira tuli ffenna era nga bwe bagambye ekisobola okuyamba yusi obukulembeze bwammwe bwandibadde bwagwawo 2 ne babongezayo emyaka emeka myaka 3 bangambye nti egenda kuggwawo nga 8 ogw'ekumi
bukulembeze bwammwe bukola ki webukoma kati era kyewuunyisa okusanga nga balayiza abantu bayingire mu bifo ebirimu abantu kubanga olwedda abantu bakola ki entebe batuddewo kati olayiza omulala atuulewa bakyali mu ntebe era nga byonna bino olaba nti ekibikozesa ababikola bwe butaba bwesimbu ku nsonga z'obukulembeze ze tutambuza. So kati okulonda bwe kubanga tekutambudde bulungi ate nga taamu yammwe eggwawo tewakyawera na mwezi gumu taamu yammwe ejja kukola ki ejja kuggwawo. N'olwekyo delegates conference nga Honorable Ssemujju bw'agambye kyeyina obuyinza okukola era kyesooka okukola kwe kusobola okugamba nti eyongezeeyo naate ebbanga okulonda okutabaganya buli omu mwe kusobola okukola ki okubeera. So esobola okwongezaayo emyezi okulonda mwe kusobola okukolebwa. Ekyokubiri era nga bw'agambye n'akakiiko akategeka buli omu kayinamu ki obwesige kubanga kati abantu bonna tebakyalina bwesige mu kakiiko akakola ki akatambula. So naye nga muffe tetusobola kubulwamu abantu buli omu bayinamu ki obwesige tugamba nti bano tubeesiga ffenna batutegekere mu bwenkanya. So ne tuba n'akakiiko era nakano ebizibu ebimu endowooza byekafuna electoral commissioner eyandibadde mulungamya w'ebyokulonda eyalondebwa tabamiruka yali Honorable Yusuf Nsibambi omulimu n'akola ki n'agusuulaawo. Kati toterebuka naye yayingizibwa olwa eyandibadde aguddukanya okukola ki kugusuulawo. So kati n'olwekyo tetuyina akulira ebyokulonda eyakakasibwa ki tabamiruka. So n'olwekyo tabamiruka eno esobola okutuyamba n'okufuna abo abantu b'engambi ffenna be tukiririzaamu tibasobola okutuyisa mu kaseera akazibu kano nga electoral commission. Era ne tubakwasa obuvunaanyizibwa obw'okutegeka akalulu kola road map empya etusobozesa buli omu kubanga yeetabamu bw'aba yayagadde okukola ki okwetabamu. Ekyokusatu nze yes bano banaffe bye bakoze sibiwagira sirowooza nti biyambye ekibiina wabula bituleetedde ebizibu bingi nnyo. So waliwo engeri bbiri ez'okukola ku bukulembeze. Musobola okubayimiriza abali mu bukulembeze ne mubayimiriza. Temuyina buyinza delegates conference terina kyetasobola kukola naye era n'okujja abantu mu ofiisi erina obuyinza obukola ki obubagoba. Naye nze nga ayagala ennyo obwenkanya nandyagadde nti n'omuntu okumugoba abe naye afunye omukisa okwewozaako.
bamusanga nga byakoze bifu. So mu kifo ky'okugamba nti bakangavulwe bagobwe kubanga eyo already eba punishment, nze ndowooza basobola kubanga ekiseera kyabwe kikoze eki kiweddeko. So tusobola okulonda obukulembeze obw'ekiseera kye tunaayongezaayo. Transition ki? Leadership. Tuli fenna bano ne baba nga bava mu ki? Mu ntebe. Transitional leadership, in fact, nekimu delegates conference kyendooza kyesaanye kutuyambamu kwe kuteekawo n'akakiiko akakwatisa empisa, kubanga nako tekakola ki? Tekaliiwo. Era bye bimu by'owulidde nti baali baagala kutwala abamu mu kakiiko akataliiwo. So tusobola okuteekawo akakiiko akakwatisa ki? Empisa. Bano bwe tubanga bino bye tubavunaana bakwewozaako tubatwale mu ki? Mu kakiiko ako bawenembe n'emisango gibateereddwako. So kati transitional leadership yo nkulu mu mbeera gye tulimu, kubanga tuva ku bukulembeze obulina obuzibu n'okutegeka obukulembeze obupya. Era transitional leadership bulijjo abagiddukanya babanga bali abo bo bennyini abatayagala kufuna bifo mu kulonda okunaakola ki? Okuddako. Bo baba bakutegekera wabeewo okulonda okulungi, naye nga bo nabo tebafuuse bavuganya, tebajja kuvuganya. So ndowooza bwe tufuna okwongezaayo ekiseera ne tufuna akakiiko akapya kanaategeka roadmap, ne tufuna akakiiko akakwasa empisa, ne tufuna transitional leadership, ebyo ebintu bisobola okuddamu ne bitugatta ne tutambula nga one Uganda, one people. So nze ndowooza ebyo byandibadde ebigendererwa byaffe. Naye nga bwe mulaba banaffe nabo balinga abamaliridde okusigala nga batambula nga bwe bakola ki? Nga bwe balaba ebya ssemateeka kirabika byo baakola ki? Babivaako dda, bajja kusigala nga batambula. Ate oba oli awo ne kye tubalowoozaamu bwe kibanga bwe kityo bwe kiri, bajja kuba oba oli awo balina n'obuwagizi obubaliko obuvaawa eyo gye tulwana okutereeza. Kati ebintu bwe binaasigala nga basindika bwe batyo, naffe tusindise nga bwe tusindika, tunaakomawa. Nakyo era Mulodi ndowooza yakikoonyeeko, tulina okukyetegekera. Ekyandibadde ekisinga obulungi kwe kulaba nti ffenna abatakaanya waakiri tukaanya nti tube n'olukiiko lutya lumu, ate nga lwe luli mu maki? Mu mateeka. Singa twandikaanyiza ku lukiiko olwo olumu, buli omu n'aleetamu ensonga ze, bannannyini kibiina ne bakola ki? Ne basalawo, kyekyandituyambye okusinga. Naye singa ekyo tekibeerawo, bali ne basigala nga batambula era bagenze kutegeka lukiiko lwabwe olwatoterebuka olutamanyiddwa mu nsi yonna, sina mu mateeka n'agaffe n'amalala gonna. Tewali electoral commission we yali etuuzizza olukiiko lwa delegation. Naye bwe basigala nga bagenda bwe bati, so tunaatambulirawo.
You see wano nze ndabawo bwendi okusooka abagambye eti ebizibu biri ebibiri byombi nno tulina okubikolako ne bwe tuva mu kino byombi ebibiri bye nayogeddeko tulina okukola ki kubikolako biri ebya ssente n'okutambulira ku pulaani zaani za mwami Museveni n'ekyokulala abakooyi kati abakoowu bwe tubanga bakuboogerako nabo you see tuteese ne Museveni tukole tutya anti nakyo kino kisobola okujja mutabamiruka okay kisobola okujja mutabamiruka era abakooye bwe baba abangi basobola okusalawo nti kati tujja kukolera wamu naani ne Museveni tuli fena so njagala tutegeeragane nti mu struggles weziti ekiseera oluusi kituuka ng'ensonga eri mu ddiiro ejja kubaawukanya ekiseera oluusi kikola ki kituuka nga bwe nabagambye twalimu NRM bw'emala okuwambibwa nga tulina okusalawo either tugende n'abagiwambye oba tubaawakanye tuli fena so ndowooza era nga tugenda mutabamiruka ndowooza tugende nga tulina obumalirivu ku nsonga zino ezimu kumanya nti abamu bwe basigala nga baagala kugenda mu ngeri gye bagenda tabamiruka ejja kuba kyawula ki kyawula ntamu abakwate ebyo bakwate abasigadde ku mulamwa gwa kulwana tutuuke gye tugenda tukole ki tusimbe tugende simanyi tuli fenna era mulodi yatulambise bulungi nti ekyo tekitegeeza nti nebwe obanga bw'olina ekigendererwa kya kugenda mu kalulu nti kirina kye kikukosa awali omulamwa gw'abantu n'abantu we bakola ki we babeera abava ku mulamwa bajja kusigala nga tebalina ki bantu abavudde ku mulamwa ne bakuba flag era nga bw'abagambye naawe bw'oba mugezi ogisuula omanya nti bakuwadde yakukola ki yakukutta so n'abalina ebigendererwa byonna ebyokulonda biki tusobolera kubitambuliza mu lutalo lwe tukola ki lwe tulwana kubanga lujja kuba lutalo lwaki lw'abantu tuli fena so fe ndowooza gye tuli temubuusabuusayo tuliredde kulwana mu ngeri eyo tetuliredde kwewaayo ewa mwami Museveni mu ngeri zonna mwami Museveni nze nzikiriziganya n'abaagala okuteesa naye ku nsonga emu yokka gy'afulumamu bwe tuba tumufunzizza tumutuusizza ku mulyango n'agamba nti bannange muleke nange munfulumize oba mundekeremu agantwala olusobola okugamba nti oba kubanga ebyo tusobola okubiteesaako oba emisango gyazizza anaawe nemba nayo oba asobola okugisonyiyibwemu oba bye babbye binaayisibwa bitya ebintu bwe bityo bisobola okukola ki okuteesebwako naye si kyakuteesa oba tukola ffenna oba tetukola ki tewali kukola ffenna alina okukola ki
So awo kyawula ntamu baagala okukolagana naye kwate lino atayagala tukwate lino tulabe atuuka. Ensonga nno bwe zityo bwe nzirabye ndowooza tujja kubawa ekiseera nammwe kati mutubuulire ezammwe oba mu mbeera eyo twagala commercial break buli omu asobole kusooka afuneko kya asooke kufunawe. Kale one Uganda, one people, FDC. Twagala okwebaza mu ngeri